Embeera yekyali ya tabu wano mu kibuga Kampala naye nga munnange mu mbeera nga zino tulunoonya ku bantu ab'enjawulo naddala nga tugenda mu ssaawa za politics twagala tutumirako omukulu amanyiddwa nga Byebeku Rasta, twagala tutumirako omukulu amanyiddwa nga Samisa Kisemakula, twagala tutumirako omukulu amanyiddwa nga Ronald Mayinja n'abantu abalala bangi nnyo abatulaba ku sheno ababeerawo kubanga batusupportinga every time we need interviews. King Michael ogamba otya muganda wange? Embeera eki bikutwala olyote by the way munuji tukuzeeko nnyo yakubye akayimba akapya nakalabya ku YouTube munuji kyali waffe tujja kujja tukulambuleko tulina okulambula ku mukulu amanyiddwa nga Gola Moses bamuwa ennyumba tugende tulambu ffe twasalawo balambuza amayumba g'abantu kati anyways tugende mu story. Waliwo omwana omuto bamuyita Felista ate waliwo n'omukyala omulala gwe sigenda kubanga njogera amannya gabaawo ku surprise upcoming artist era ng'ono Felista munnange wenjogera essaawa zino Felista yavuddeyo okulaba muno naye yegatta ku mugendo gw'abayimbi bonna yagambye he was chosen among young kids okubanga representinga abayimbi bano abato okulaba muno ku luyimba luno olumanyiddwa nga Batute. Felista yakubye rap era nga ayamuyise mu studio yadde amanyiddwa ng'omukulu amanyiddwa ng'Omulangira Ssuuna era nga yagambye he is just giving an opportunity to young kids like these ones ne bapukami okulaba muno babeera ku luyimba nga luno mujjuko oluyimba nga luno luliko abantu abayimbi nkaaga okuli Misa Kisemakula abayimbi bakadonkamu ababandi n'abalaga bonna bali ku luyimba luno era nga bafuddeyo ne basaba support yammwe abantu musobola okubeera nga mukola ki nga mubayamba. Ne Felista tetwakomye kwogera ku bya luyimba twayogeddeko ku bizinesi ye ey'ebimuli gye yatandikawo n'atugamba bizinesi eno ekuze era nga ayagala okuba nga akubira omulanga everyone mwenna gye muli abasobola okuba nga mumuwagira mu bizinesi ye eno ey'ebimuli. Yagambye ebimuli alinawo eby'emitwalo 10 alinawo ebya 25 alinawo ebya 3 mpaka gye biggwera agezaako kwekulaakulanya not until schools we zinabeera nga zikoze ki nga ziggulawo. So Felista kamubatuuseeko abeere nga ayongera okunyonyola ku nsonga zino n'ekyebibeera bya muno. Felista ono mukubi wa rap mu nsonga z'amala mwana na mala kola byafaayo ng'omugenzi Eli Wamala njagala kuba mugaga mwana sagala yala nyamba abaana ba state nga French mutondo kotize mu mala bone muwanvu ng'Abasudani ndi mutukuvu nga Liva Jordan never give up wange yoyo sirogani physically fit tula kuzibit katika ku repeat vimba ku streets. The beautiful Felista, how are you? I'm fine, how are you? Tugire Luzungu Japan Luganda. Japan. Yang ya. Yang. Mini hani ya. Kikimbira kyakulesa okweyunga mu bantu abakulu okulaba nti ate okola oluyimba olugamba government ate ebivulu. Oluyimba olwo nsaba gavumenti nsaba busabye tutebambi kubanga mu wino abantu bangi oyinza ogamba national number abantu bangi mu wino jinsiba gye mtakatoloza wano nayiseewo ng'ojja wano wayise mu wino era abantu bangi eyebanga shenamba ndowooza walaba mu kunominating aba president abantu baali bangi mu wino n'abantu abalala ab'amaduuka abo mu wino bani mu kikuubo omwo naye naffe tusaba gavumenti tutekubanga abantu baba bangi mu bivulu muno goba gavumenti esazeewo neeta ebivulu kiki muli ddala kyogamu embeera ebadde esinga okunyigiriza era gavumenti kyerusonga kinvuddeyo nsabe eeta ebivulu. Embeera esinza okunyigiriza kubanga ffe basereebu ffe twetaaga ssente nnyingi twetaaga okwambala obulungi twetaaga okukola audios ez'akabi twetaaga okukola videos ez'akabi ekirala tulina okwebeezaawo ffe waka tulye kamere byebyo. Felista watandikawo bizinesi yo egamba etya? Watandikawo ka bizinesi etandika etya etambula etya? Ka business kange katambula bulungi. Idea eno wagijjawo? Idea ogamba ey'ebimuli idea y'emimuli nagitandika bulungi nnyo era nsaba bafanisi bange abalina ssente omumanyi nti olina ssente bambi gula ebimuli ebyo si bya bbeeyi nnyo bya mitwalo 20 awo 25 naye sobola okwogera ne daddi wange nakugamba price. Kale katugendeko wano kati soko twemuko vasi bayimbye mu luyimba luno lwennyini. Lindako 1 2 3 kavasi watadde muno oluyimba okajjukira oba tusooka tugenda kajjukira maaso awo okajjukira soko tuwemu abatuuka bwamuzaye mumugambe tunoka Felista kagambye tumuzike balandita giyambe wama Omulangira Ssuuna bagambe Omulangira Ssuuna n'abagamba. So kankubuuze kwawulidde otya ng'oyimba n'abayimbi bano bw'obadde olaba nga bakuli wala
ng'ate obeegomba ate nga bakusinga n'obukulu wawulidde otya ng'oli mu studio ng'oyimba nabo ku luyimba lwe lumu? Nawulidde bulungi okuyimbako ne basite era neebaza nnyo Omulangira Suuna eyanza nnyo neyanzego n'abayimbi abalala okuyimba mukana akayimba ne basita. Omuntu yandigambye lwaki oyagala baggulewo ebivu, lwaki oyagala baggulewo masomero mmwe aba class ezansi zitali mu candidate class muddeyo musome? N'amasomero tusaba tusome, tusaba era tusome. Mukwasaganya embeera nga bwetyo. Kati wali abaana abato abakulaba nga banyumirwa nnyo ebivulu byo wali oyimbangako? Anti lindako tolaba nti wate amasomero n'ebivulu abayina obita gombuulira kati weŋŋamba nti ate ebivulu n'amasomero mba nga twaliddemu. N'amasomero bigwenga bivulu. Tolaba nti n'abaana baba bangi mu kiraasi n'okuyimba baba bangi. So kati kambuuze mu bwata abaana badde banyumirwa nnyo ebivulu by'abaana abato ku masomero ne ku festivals ez'enjawulo. Obawa bubaka ki singa bakkiriza ne bata ebivulu bino? Baawo obubaka basanitayizinge, bambale masiki, corona distance era tebafaayo. Nze wendi basobola okunsangako eno enamba 0759 62 29 93 ye namba gyakusanko. Kale nga tumaliriza tusooke tuddemuko tusooke tubakubemu ka 1 2 3 akapera oluyimba lonna basuulireyoko ng'oyogera ku SOPs zino ezigenda mu maaso: sanitize, wash your hands. Tusooke tubakubemuko. Yo kafelista nga kakabimma mukate ukilijja kumpola temulumwa mitwe naye nga bafansi bange kyembagamba musanitayizinge, mwambale masiki, SOPs ze bateekawo mwana muzigoberere tujja kusobola okusavaivinga embeera eno. Ate nga twasize olunaku leero it's a kind of Black Friday abasinga mugimanyi nnyo mu nsi yonna wabantu basinga okubanga balaga ennaku n'okugula ebintu ku layisi ennyo. Omukyala gwendi naye she's also putting on black and white. Yes. How are you sooka obuze kwakola ku BTM TV oba introducing le? Banange abandaba ku BTM TV ndi bampita Vanessa Nancy. Yes, mwebale kugibeerako, mwebale kunjagala. Yes. Uyingira di music industry? Music industry na sawa eno nakagimalamu omwaka gumu n'ekitundu. What inspired you to enter into the music industry? Kakati inspiration of course tugirabira ku bayimbi abalala abaluddemu. Nawe kenyini ekintu wekiba kikulimu gwe ng'omuntu because nange music mwagala nnyo. Yes. Let's talk about you n'oluyimba luno eno connection. Nani ya connectinze ku bayimbi bano abanene n'okubanga oyimba oluyimba luno? Yes, kakati manager wange fe kyetukola mu music industry tukola friends, okitegeera bintu bya kukwatagana bya mikwano. So yes, abayimbi abasinga mikwano gyange, so abayina ka information ate nga akwagaliza obeereko nawe wootuuka, okitegeera. Yes, bakuyita. Yes, kati wetyo tulina mukwano gwaffe bamuyita producer Jonah. Yes, yes, producer Jonah yatuconnectinze ku this project natugamba tujje tukole. Yes. So kompemu akapera of your part ke wayimbye. Vanessa Nancy tesa tute muzeyi Uganda enyume kamwenyu kabuleno banji bakiteno. Hey, akokoka. Yes. Ani yakuwandiikidde? Bamuyita Joshua the writer of which nange idea mweri. Yes, nayenga ebisingamu obungi bamuyita Joshua the writer. Mu industry y'abayimbi ejjuddemu entalo n'ozisobola? Entalo ekisooka nze sikola lutalo ku muntu atalunkozeeko, ate olutalo terulina welukola ki welukutwala oba kyerukwongerako, of course kigenda kusabusi wansi. So nandiyagadde nnyo, ekintu kyandinyumye ennyo singa tuba tukwatagana bukwatagana. Tombulidde muntu gwe weegomba mu industry omuyimbi oyo goga nti oyo baba gwe nayingira gwe ntunuulidde nkuze gwe mpulira era nyimbira bulungi? Wow, kati ekiriwo abayimbi ba Uganda bonna bayimba bulungi. Uganda is so blessed, truly blessed. Abayimbi abasinga bonna bayimba bulungi naye nga bambi Juliana kati obuyimba obwo bwa Juliana kosa mayimba gagakola nyimbe zezikola vocals Juliana ayimba kyaka Juliana akasinga okunyumira bakaita Kalibatanya mpama akapera small time Kalibatanya wamachuka konda benze omwana wabandi Kalibatanya pila kugwerwa kuba
ng'olimu ebyange. Weeraba wa myaka ng'esatu etaano mu maaso? Neeraba mu bayimbi abagenda okuba nga balina kye bongeddeko ku ggwanga ate neeraba mu bayimbi bajja okubawo ba stars of course, yes, nga buli omu akwogerako, yes, Nancy, this is Nancy. Kale, amanyi there's a lot of ebintu bingi bigenda maaso mu industry yaffe eya Uganda, ate ng'oli muyimbi mukyala, waliwo betuwuliramu n'abayimbi abakyala mu studio balina engeri gye babayisaamu naddala abaproducer abasajja, totugaye producer wo mukwano go Jona, kitegedde ebintu bino gwe oli mwetegefu otyo okudiiringa nabyo? Kakati nze bukyanga nyingira industry ndi bless kuba nyina manager wange ate nowemba simulina omuyimbi yenna ali eyo ze kyemmanyi kiba kikutute mu studio is not making relationship okitegeera gendayo with that purpose kiba kikututeyo kuba kola audio do that business producer waba aganye then it's okay muleke ofuna omulala okitegeera abantu ebigambo ebisembayo eri abakola ku BTM TV? Yes, ebigambo byange ebisembayo bambi saba bonna bekikwatako president waffe bambi tukusaba otute ffe ng'abayimbi tetulagidde taata bambi tukusaba busabe tuli bubi mutulaba wano lwakwesiga kaziga banaye tetwagala kubalaga mbeera mbi naye tuli bubi bambi. Yes, ate abanetaze bona projects zange, you can subscribe to my YouTube channel Vanessa Nancy, follow me on Facebook Vanessa Nancy, Instagram ne other platforms. Vanessa Nancy. Yes. Hi, thank you so much for watching. Bamwita Vanessa Nancy. Follow her on Instagram, Twitter, Facebook and YouTube also kubango mugobera. Atosobola ngo ofuna music we omulala yena. My name is One the King himself. I'm chilling at Texas. Atenga ali ku kamera mwita mwana Mnesa Rollins.